kakati nyabo omwoka wa Ssaabasajja Canada nsanyusa okulaba kukwatiriza mangu wano tugenda ku lyato naye ngambye kakisaka kisakano kubuuzeeko kukulise okukyaza abagenyi be wakyaziza ow'ekitiibwa Kawoki n'emisinde gye wateeseteese so far olukiiko luno ebintu bitambudde bitya? Bibadde birungi era bikyagenda bulungi era tusuubira abantu abalala okweyongerako okutwegatta kabanaye nga abatabadde naffe mugende ku Diaspora TV kuliko link ejja basobozesa okubeera Katikkiro ng'ayogera enkya. Bannange mwenna abazze balamusizza mwebale kujja mwebale kubeera naffe. Amiina. Bannange omukolo gugenda kuba gw'amaanyi twebaza bannange abavuddeka ow'ekitiibwa Mayanja kyemutukoze kiyitirivu abagenda ku booti munyumirwe nnyo abasigadde wano naffe tugenda kuwummulamu emirimu gibadde gitutta. Amiina. Mwebale nnyenya weebalire ddala okufuuwa kadde tujja kulaba nga tukomyewo tujja balina mujja tusangawo wano kale ekiriwo kati kyekino ekiriwo kati abaayuna mbaguddeko wano abaayuna balumbye Buganda Bumu banna abaayuna balumbye Buganda abakulembeze baayuna abakulembeze baayuna n'abaagala okugikulembera mbaguddeko wano mu Buganda Bumu abaagala okukulembera yuna n'abagikulembera kati saawa eno bonna mbasanze wano mu yuna mbasanze mu Buganda Bumu bonna n'abaagala okukulembera